gye buvuddeko side za Arua eyo ku club bagita Paradise Hotel basobola okubate nga balanga omuyimbi gwe bayita David Lutalo okusinziira ku biwandiiko embeera nga bwe yaliwo ennaku z'omwezi zaali 15 kivulu kye kyalina kubeerawo nga 14 wiiki eno ennyini era ku Paradise Hotel bagita Paradise Hall side z'omu Arua era kino kyasobola okuba ate nga kyaleeta embeera etali nnyangu. Waliwo omukulu wa mita Moses Abira ono alina kampuni bagiyita OK Electronic Center eri side z'omu Arua yali ategese nga alanze bulungi nnyo ekivulu kye ng'ayisa abantu okuva mu Arua Zombo ne Bipa Kwaki ne wala era nga bategeeza nti omuyimbi David Lutalo agenda kuba ate nga bakuba endongo. Wabula kyannaku nnyo ono omutegesi yali akoze bibye yali alimbye abantu nga tabategeddeeko David Lutalo ne management ebivulu baali tebabimanyiiko nti bali Zombo wadde n'akamu nga tebalina kubeera side zeeyo. Kati omukulu ono manager w'ekifo agamba nti omutegesi ono yasobola okuba ate nga asoloza ssente paka ssaawa nga 6 abantu baali bamubuuza David Lutalo aliwa omukulu kwe kwenyolamu eddakiika nga 2 n'asobola okuba ate nga ayitamu ne boonoona ebintu ne bagira emmeeza biki byonna ne babyonoona era okusinziira ku poliisi zaidirawo mu Arua bakuba amasasi ne basobola okuba ate nga bataasa ebintu oba oliawo. Okuvaako ku ttiimu ya David Lutalo olunaku olwaleero ekakasizza n'egamba nti baali tebalina kivulu wadde na kimu okuvaako omusaidi z'omu Arua. Kati mu nteekateeka eyo munnange abayimbi ennaku zino bali mu sizoni yaabwe bw'olaba posita n'ogamba ngenda kuyingira ekivulu bayinza okulimba nga tomanyi wadde n'akamu naye ng'ensonga zeezo David Lutalo yeetondedde nnyo abali mu sayidi z'omu Arua eyo enteekateeka nga bwe yajja kubanga ebintu bingi nnyo ebyayonooneka embeera netatambula bulungi nnyo naye nga geegono ku nsonga za David Lutalo yeetondedde bonna abawagizi be n'abategeeza nti enamba y'okubuukinga entuufu erizo 7003 ensonga zeezo nno okuvaako mu Arua bwe zasobola okuba ate nga zitambula mu ntandika ya wiiki eno ku nsonga za David Lutalo okuba ate nga ayimba ate nga ye yali tabitegedde ate omutegesi akadde kano n'essimu teziriiko mu mbeera eyo bwetyo.